kwogera ne Katonda buli kumakya yensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abaana ba Katonda ab'omuwendo omungi nate lunaku ojja duyita lunaku lwa mukaaga mu lw'olumanyi ng'olw'omusanvu lw'omanyi nga Friday lunaku lwa mukaaga basebo ne bannyawo Mukama waffe yeebazibwe n'enkya ya leero era pulogulaamu yaffe eŋŋanzi ensulo ey'enkya tugguse ate ogguse n'omweza wa Mukama nga bulijjo omulongo ate omulangira Waswa Wilson Wasajja basebo ne bannyabo njagala kutumirako abantu bano wammanga njagala kutumirako mukyala wange n'abaana Mukama waffe abawo omukisa njagala kutumirako maama wange Teddy omubulizi w'enjiri awo nno mu kiti ate abeekanyamwe musinga omumanya erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe mukadde Gakeri awo ennyini mu kiteezi n'abalala mwenna njagala kutumirako mukadde Kyewalyanga mukadde Genza era mu abo sijja kulekayo mukadde Sserugwe Wamala wamu n'abaweza ba Mukama mwenna Mukama waffe yeebazibwe. Nkya ya leero basebo ne bannyabo abatulaba ku 3ABN TV ate era n'abatugoberera ku mukundu gwaffe ogwa Avento Productions wali ku YouTube mukola kyamaanyi nnyo twagala Katonda abawo omukisa. Naye njagala kwebaza mwenna abakeera naffe wamu ku pulogulaamu yaffe eŋŋanzi ensulo ey'enkya Mukama abawo omukisa. Basebo ne bannyabo njagala okubategeeza nti ekimukola kyamaanyi mukola kintu kya bulamu nnyo bya bulamu nnyo okweteeka mikono gya Mukama. Elizabuli nti olugendo luyingisenga ku Mukama oluyingiza ku Mukama ne Mukama nakuumanga mirembe miki mirembe. Kale nno gwe naafunye ebizibu twagala okusaasira oyo afunye ebirungi gabanako ne banne ebirungi Mukama asobole okwongera okukuwaga nti mmemme gabaagaba eneegejjanga naye oyo aneekodowala aneeyongeranga kwetaaga n'olw'ensonga eyo kyansonga kubanga olina ky'olina mu nsawo n'okigabanako ne munno gw'alina entambula ku budde buno obw'okumakya ng'ogenda ku mulimu n'otwalako munno ng'agenda ku mulimu n'otamuleka ku kkubo kubanga si kya bugunjufu okuleka ne mulirwanaawo ku kkubo ng'ate emmotoka n'otudde empiira ena erimu ebifo ebiwera 6 wandibadde omutwalako naye n'agenda ng'atendereza Katonda nti Mukama amuwadde omukisa. Basebo ne bannyabo tuli mu kyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba ekitabo kyakubikulwa lunyiriri ku lunyiriri ekitabo kyo kyakwota nnamba ebiramu emyezi 3 era tuze tunula lunyiriri ku ki ku lunyiriri. Jjukira olunaku lwajjo twatunuulidde olunaku lwajjo olwokutaano twatunuulidde omutwe ogugamba nti omwana gw'endiga ayambalagana n'ogusota. Twalabye bulungi nti Yesu Kristo azze alwana ne Setaani okumala ebbanga naye nga tunaba kutandika kasooke tusabe Katonda waffe omukulu w'omu ggulu kabaka w'abakabaka ogulumizibwe otendezebwe. Weebazibwe Katonda w'obulokozi bwaffe weebazibwe gwe yatuwa Kristo okubeera omulokozi waffe nga tulina kituwadde. Twebaza sadaka Yesu yawaayo nga saddaaka ennamu ekirizibwa Katonda olw'okununula omulamu waffe okuva mu kufa. Taata we gutuwa omukisa ogwongera okutegeera n'okuyigako era otuwa okukkiriza erinnya lyo n'okubatizibwa mu mazzi amangi okuleka ekibi n'okunaazibwa ku butatuukirivu tulyoke tubeere abaana ba Katonda ddala abasiimibwa era abateekebwa mu lyo lwabo abasigalawo era abalina okutegeeza kwa Yesu. Beera wamu naffe tuwangule mu gwe byonna ne lwali tuwa okuwangula kubanga tusaanye nga tukiza nga tungamiza omutukuvu okutamu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Basebo ne bannyabo ebigambo ebyasemya ddala bikulu yaga nti newankubadde kiri bwe kityo Yesu Kristo agenda kuwangula Sitaani ono. Yesu Kristo agenda kuwangula Sitaani ono kubanga nabalaze eggulo nti yamuwangula kusooka yamuwangula mu kitundu ekisooka. Sitaani bwe yayagala okuzikiza Adamu ng'alidde ku kibala ne akaawa ate Yesu yatta mwana gw'endiga n'abawa amaliba n'abakwatirwa ekisa n'abasalira saddaaka ey'omwana gw'endiga. Eyo tuvaayo ku mulembe gwa Nuuwa n'alokola abantu 8 era ne wasigaddewo ezzadde liri lya Katonda. Sitaani tayagala ko muntu kufa omukufa alokolebwe, tayagala muntu n'omukufa kuwona kufa kugenda kujja, tayagala n'omukufa agenda bantu banaawona obula bonna ayagala bazikiriza. Mujjukire Sitaani main eventer w'okuzikirizibwa baana bakumye ennyanja kandi omuliro kibiti ng'ensigo batadde ennyanja eyo Sitaani yagenda okubanga bazze okukumako okujoma abasigadde bagenda kubeera nku za Setaani. Kale mbadde nkusaba oleme gendya mu nku za Setaani. N'olw'ensonga eyo wano tulaba nti Yesu aliwangula era Yesu netumulaba ng'awangudde kubanga ne bakabaka b'ensi ne balaganira n'abalangira n'abagabe n'abagagga n'ab'amaanyi na buli muddu n'ow'eddembe ne beekweka mu mbuku ne mu mayinja ag'oku nsi. N'agamba nti kuno kwe kudda kwa Mukama waffe omulundi ogwokubiri lwalitwala ddala ekivubo kye ekituufu ng'omufuzi w'ensi yaffe kabaka w'abakabaka Mukama w'abaami. Olw'ensonga basebo nga tuvule ku kyokuga kya jjo kyagambye nti
omwana gwe balirwana n'omwana gw'endiga n'omwana gw'endiga ali bawangula kubanga ye mwana w'abaami ye mukama w'abaami era ye kabaka w'abakabaka. Eyo nga tuvuddeyo mwabitegedde bulungi. Twalabe ekyandibadde kirungi n'osalawo n'ogenda n'oyo omuwanguzi. Ate ne tulaba n'okulaba nti waliwo abagamba nti tubaasalawo ne bamugoberera naye ne bagaana okukwata amateeka ge. Abo bayambako Setaani. Setaani yakkiriza Yesu n'agaana okukwata amateeka ge. Yakobo yatulaze nti okkiriza nti Katonda ali omu okola bulungi. Naye ne Setaani akkiriza. Ewali ekisoomooza ne Setaani akola ki? Akkiriza n'okkankana, even trembles. Naye when he trembles, he doesn't tremble against or he doesn't tremble to obey the God's commandments. So rather the God's rules, commandments, but he trembles to get perishing. Kankana lwa kuzikirira agenda kuzikirizibwa. Tekiba kirungi kuzikirira naye kyandibadde kirungi okubeera nga owangula. Olunaku lwaleero luliko omutogamba nti amazzi ag'oku nsi lunyiriri ku lunyiriri, amazzi ag'oku nsi bassebo ne bannyabo. Amazzi ag'oku nsi kuno batulaze Lunyolo 15 nga lugamba Yokaana Essula 17 Lunyolo 15 lugamba nti n'agamba nti amazzi ag'oku nsi ge walabye omwenzi kwatudde be bantu n'ebibiina n'amawanga n'ennimi. Nti omukazi omwenzi ono oba giyite enjigiriza ensyamu eza Roma zimaamidde ku mawanga, ennimi n'abantu. Era omukazi ono muyite ekkanisa enkaafiiri eya Roman Catholic Church ebuna mu nsi yonna, era balina n'enzikiriza ti nzikiriza n'ekkanisa ya Katolika ebuna mu nsi zonna. Eyo enzikiriza mugimanyi mu Abakatolika. N'olw'ensonga eyo naye yali abaddeyo ogimanyi. Yabagamba nti era nzikiriza n'ekkanisa ebuna wonna. Twalaba ekigambo kazitegeeza ekkanisa ne tulaba n'ekikombe nga kirimo omwenge ogulimu emizizo, ne tulaba ezo zenzikiriza ki enkyamu. Era abantu bonna abakkiriza mu Bukatulika abakoma Sande, omusajja omu ayitibwa Cardinal Gibbons agamba nti bonna bakyali wansi wa mama waabwe Bukatuliki, bali wansi wa mama waabwe Roma, bali wansi wa mama waabwe Papa, kubanga bakyanywa ku mizizo egy'omwenge gw'obulimba obw'omukazi ono oba bw'ekkanisa eno. Agenda maaso nti kumpi awo mu nga 605 BC kabaka Nabukadneeza ow'e Babuloni yawamba mu buwanguzi obw'enkomeredde olutalo lw'e Kalukemisi n'azikiriza ddala Abasuuli n'okusannyaliriza ddala Abamisiri. Bw'onosoma mu kitabo kya Yeremiya Essula 46 olwokubiri wandiika Yeremiya 46 olwokubiri ne Ezeekeri 3:24 mpaka 26. Kalukemisi kyali kibuga ekyali ebuvanjuba w'embalama z'omugga Fulaati, amazzi ge gamu we gayitanga okutuuka mu kibuga ekikulu Babuloni. Oluvannyuma ogwaleetera Abamedi n'Abaperusi okuganyulwa okwanguyirwa okukiwamba mu 331 BC. Akabonero nga katukuuma bulungi nti Babuloni ow'oluvannyuma omwenzi, akabonero nga katukuuma omwenzi annyonnyolwa nga naye atudde ku mazzi. Jjukira Babuloni annyonnyoddwa nga omugga guno gumuyitako ng'atudde ku mazzi. Kyokka ne Babuloni olw'oluvannyuma w'ekiseera eky'enkomerero naye agenda kuba atudde ku mazzi. Agenda maaso agamba nti okufaanana nga n'ekibuga kiri bwe kyali. Annyonnyola agamba nti amazzi Yokaana ge walabye gasooka okwogerwako mu Kubikula 17 olusooka. Bayibuli etuwa amakulu g'akabonero kano mu lunyiriri lwa leero mu ngeri etegerekeka obulungi. Amazzi gategeeza abantu abangi abava mu ddyo ez'ebuvanjuba n'ennimi. Jjukira engeri akabonero kano bwe kakozesebwa okutuyamba okutegeera. Kubikula 12:15 n'olw'ekumi. Era Bayibuli etuwa omusana ku ngeri amazzi gano bwe gayinza okukozesebwa
nga mu Isaaya 8:7 amazzi gageregeranyizibwa ku kabaka w'e Bwasuli. Eggwanga eryalwanyisa Abayudaaya alyambuka okusukirira ensalosalo ze zonna era aliyika ku ttale lye lyonna. Wano amazzi gawaguza embalama ne ganjaala ne gayitamu mu lunnyo lw'omunaana ne gakola amataba agatayinza kuziyizibwa. Galinga ejje ery'abantu abazinze ensi. Ekyewuunyisa amazzi agoogerwako g'omugga Fulaati omwenzi era alina obuyinza ku mazzi agakulukuta nga bwe yabanga ensulo nga bwe yeebagala ensulo. Omwezi ono era alina obuyinza ku mazzi agatuulako nga bwe yeebagala ensolo. Agatuulako nga bwe yeebagala ensolo. Obufuzi bwe buliba bwa nsi yonna so si bwa kitundu. Amazzi nga be bantu abatuula ku nsi. Ku Bikula 17:2. Kiki ekirituuka ku bantu ba Katonda? Omukazi ono bw'alisalawo okuduumira eddejjere ng'amataba. Yeebazibwe Katonda eyatuwa eky'okuddamu. Ne njogera nti wano w'okomanga so tosukkangawo. Era wano amayengo go agamalala we gaziyirizibwanga. Yobu 3:11. Bassebo ne bannyabo, ebigambo bino twagala okubitegeera obulungi. Amazzi ag'oku nsi. Babuloni ekyasooka mu 6:5. Batulaze Babuloni ng'esaanyaawo obwakabaka bwa Busuuli, ng'erumbira ddala n'okufuga ensi yonna, naye nga byonna yagenderamu okufuna bantu beeneefuga. Omanyi bobeera ne gavumenti naye nga temuli bantu, eyo teba gavumenti. Kubanga the word government means the people. Gavumenti kitegeeza ki? Bantu. N'olw'ensonga eyo nga obwakabaka bwa Babuloni obwasooka bwali bulina okunoonya abantu. Ne bulyoka busambira obwasuuli obwali bukutte ejjembe, ne bulyoka bugenda ne bugaziya ensalo zaazo mwambuka ne Maserengeta, ne bafuuka ab'amaanyi. Naye balaga nti balina ekifaananyi kye kimu, ne omukyalo n'atudde ku nsolo era ng'atudde ku mazzi amangi. Omukyalo ono giyita ekkanisa emaamidde ku nsi yonna, era ekkanisa Bukatulika terina weetamanyikiddwa. Bassebo ne bannyabo, wonna emanyikiddwa, era mu kumanyika kwayo neeyoka eyigiriza enjigiriza zaayo enkyamu. Ojja kwesanga wano mu Africa buli nsi mwogenda mulimu Obukatuliki, ate mulinamu n'amasomero, ate mujja kwesanga mufaafa ku kyalo abafu abatundu 8 bonna Bakatuliki, era ogira nga misa ziruma. N'olw'ensonga bassebo ne bannyabo, wano gategeera ekigambo kya Katonda okuyita mu kitabo mu kyogoya ky'olwaki kiriko amazzi ag'oku nsi. Tulaba wano nga Setaani agenda kuleeta ebizibu, agenda kutuula ku bantu ba Katonda abayigiriza enjigiriza enkyamu. Era alyoka ayongera obbasaanyaawo n'amugga ayogera ku ngeri gy'agenda obbayigirizaamu balyoke bave ne ku mulamwa, era nga n'omwana baaguvaako abantu beenoonyeza byabwe. Naye leka ndowooze nti enkya ya leero gwe toli ku omu ku abo abeenoonyeza ebyabwe. Oli omu ku abo abanoonya ekigambo kya Katonda ekyokola obulamu. Oli omu ku abo abaagala okulwalira ku Yesu Kristo ng'obulokozi waabwe. Oli omu ku abo abanoonya amazima Katonda agali mu kigambo kye musobole okutukuzibwa. Kale obatukuze mu mazima kubanga ekigambo kyo ge mazima. Bassebo ne bannyabo, ensi ya leero nsaba Mukama atuwe omukisa gw'okwongera okwetegereza ebigambo bino ebiri mu kitabo kya kubikkulirwa, kubanga ebigambo si byakutiisatiisa naye ebigambo bya bulamu, bigambo bya bulokozi. Bigambo bino byakuyamba muntu kutegeera Kristo ng'omulokozi we, byakuyamba kutegeera nteekateeka ya bulokozi, byakuyamba kuzaamu maanyi okukakaza nti Setaani newankubadde ajja kulwana naye gwe oli mwanguzi n'okukira ku ebyo oba n'okukira ku abo abagenda okulwana naawe. Amiina, amiina. Ndowooza waliwo woyinza okulowooza nti noga nti naye ebigambo ebyo nga byo bikalubyemu. Nedda, obunnabbi bwonna butegeeza nti Katonda muki? Muwanguzi. Juzi nabagamba wano nti Daniel yonna w'omusoma alaga nti akalubiriza, naye ngulaga ne kubikwa nti alaga nti tabitegereka, naye gwe manya kimu nti Katonda agenda kuwangula, ajja kuwangulira abantu be, era kufa abafiseewo wajja kubaawo n'abalala bafikawo ekitundu kinene. N'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo, njagala obbakubiriza n'okubassaako omwoyo
nti enkya ya leero nga nayagala tegere omukazi amazzi gano ag'oku nsi. Amazzi ag'oku nsi gayambako omusoda omukazi ono omwenzi oba giyite ekkanisa okulaba nga amazzi gano gatuukiriza ebigendererwa by'ensolo era ebigendererwa by'omukazi omwenzi ono. Nga n'ebigendererwa si birala byakuleeta bukaafiiri. Ono gyoga nti amawanga no gyolwagala bye nga gakuba engalo era nga gakuba engalo gasanyukira ekyo ekituukiddwako obanga kibi obanga kirungi. Amawanga gano nga geegasse maanyi gaago gagenda kuba gayambako ensolo okumaamira ku bantu n'ennimi n'ekika. Nga naffe Yesu watugamba ku Luka 14:6 nti kale nina malayika omulala ng'alina enjeyo emirembe n'emiki n'emirembe okubulira abatula ku nsi nti kale mutye Katonda oguli abatula ku nsi na buli lulimi eggwanga n'ekika nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera ky'omusango kituuse. Musinze yakola eggulu n'ensi ennyanja n'ensozi z'amazzi. Mikwano gyange abaagalwa, njagala okwebaza Mukama Katonda waffe kubanga atuwadde omukisa okwongera okwekenenya ensonga zino, atuwadde omukisa okwongera okwetegereza ekigambo kye. Tusomye lunyiriri ku lunyiriri, batuze batuvuunulira ebigambo bino nga bwe bifaanana. Ekkanisa y'Abakatoliki ekulembeddwamu Paapa egenda kuba ya mutawaana nnyo mu kiseera eky'enkomerero. Naye nga terwana kubanga erwana kuyamba abantu naye ng'ebalwanyisa kuva ku mazima ng'era bwe yakikola mu biseera bya Dark Ages. Kati gwe gwa ku side yakulwanyisa abantu ba Katonda oba yakulwana ne Katonda okuwangula Setaani. Bulijjo obadde ogamba nti Katonda akulwanira naye kati nawe kano ke kaseera okulaba nga naawe olwanira ku Katonda okulaba ng'ensi etegeera amazima ng'ensi etegeera ekigambo kya Katonda ng'ensi ekkiriza nti Yesu Kristo ye mulokozi era bave mu mizizo egikolebwa bave mu mizizo gye bali mu kukola egy'okusinza ebifaananyi n'ebiringa ebyo naye abantu bajje eri Mukama Katonda ow'eggye kabaka w'abakabaka eyatonda eggulu n'eki eyatonda eggulu n'ensi. Abooluganda njagala kutuuka ku nkomerero y'ekyokuyiga kino. Mu byonna kituwanira okuba obulamu bwaffe Kristo basemanya tebali kigambo kizibu eri akkiriza Yesu. Totunuulira ba mikwano, totunuulira baŋŋanda, totunuulira bantu b'okola nabo ku mirimu, totunuulira bossi wo ku mirimu, wabula tunuulira Yesu Kristo yakuwa omulimu ogwo. Tunuulira Yesu Kristo yakuwa ennyumba ey'ebbeeyi eyo. Tunuulira Yesu Kristo yakuwa abaana abalungi abo. Tunuulira Yesu Kristo akuwadde byonna by'olina omutwale nga kyamakulu kubanga taba kuwaayo obulamu bwe ffe twali bakuzikira emirembe n'emiki mirembe n'emirembe. Owooluganda kano ke kaseera Sitaani ffenna yatuzimbako akayimba atula ku nsi yonna na buli lulimi Sitaani gy'ali na buli ggwanga Sitaani gy'ali na buli kika Sitaani gy'ali. Era nabo abantu bangi nnyo mu madiini gaabwe nga bali basamira. Oli n'agamba kwata kino kitoole naye ate omugamba nti kole kino ekituufu n'atakikola. Naye abantu bangi nga bavulungutana mu madiini gaabwe kubanga Sitaani buli ddiini gy'ali naye gwe weekwata okwekwata ku Yesu Kristo okubeera omulokozi wo. Weekwata okwekwata ku Yesu Kristo ng'okola ekigambo eky'amazima, ng'okola ekigambo ekikuweesa obulokozi, ng'okola ekigambo ekikuweesa obutuukirivu, ng'okola ekigambo ekikuweesa obulamu ye Kristo Yesu ekyama ky'abantu, ekyama kya Katonda eri abantu. Mikwano gyange abaagalwa, agambye wano mu Yobu essuula eya 8:11 agambye naye njogera nti wano wokomanga so tosukkangawo era wano amayembe go ag'amalala wegalizirizibwanga. Abasajja abooluganda ebigambo biyinza okuba olaba nga bigambo biringa ebitali bya bulijjo. Ye si bya bulijjo. Tetwaziwana ekigambo kyange tulina kigamba nga oyagala kuwulira byagala kuwulira. Tulina kugamba mazima kubanga amazima galeeta obulamu. Balitegeera amazima era bwe balitegeera amazima n'amazima galijja bafuula ab'eddembe. Kandowooze kantu njagala okutwala omukisa guno okukoowola bonna abagala okutwala okulya nga mwalina eddembe mu Kristo. Bana ensinga ekooya, ensinga erimu ennaku, ensinga eyina ebitiisa, ensinga ebuziddwamu emirembe, ensinga eyina ebirakuwaza. Oli aba yakazimba kayumba nti ataako bakasenze, yakagula poloti ataaguza empewo, ate manya abaana sukulu fiizi, ebyo byonna. Naye enkya yali njagala tutwala Yesu Kristo abeere omulokozi waffe. Yesu asobole okufuga obulamu bwaffe, asobole otuwanguza, asobole otukuuma n'omukono gwe ogw'amaanyi, asobole otukuuma. Naye Setaani wakwadde atudde ku nsi yonna n'emizizo gye gyonna atudde nagyo ku nsi. Setaani is an artist. Setaani akeera okwaja lunaku n'ayiya n'alimba abantu. Ayitibwa omulimba w'ensi zonna. Temwakasomyeko ako. Setaani era omulimba w'ensi zonna mu Kubiwa essula ya 10 yabadde ya 12. Webati yabadde ya 12 ndowooza kandabeyo.
sula ya 12 olunyiriri lujja kuba lwa 7 nnyonyo olw'omunaana olunyiriri olw'omunaana ayogerako ku lwokumeka olw'ekkumi olw'omwenda n'ogusota ogunene ne gusuulibwa omusota ogw'edda ayitibwa omulyolyomi era Setaani omulimba w'ensi zonna. Bameka bagenda n'obulimba osala ogenda kyalero n'obulimba sabbiiti y'olunaku olw'omusanvu lwe lunaku olw'okusinza Mukama ago ge mazima oba oyagala oba toyagala. Bw'ogamba ogenda ne Sande awo oli ku bulimba. Okubatiza omuntu nga bamunyika mu mazzi amangi ago ge mazima ne Yesu Kristo n'agenda eri Yokaana amubatize naye Yokaana yayagala okumugaana n'amugamba kitugwanira okubatiza obutuukirivu bwonna. Awo Yokaana n'akkiriza n'abatiza Yesu. Yesu bambatiza mukulu ago ge mazima naffe tulina kubatizibwa nga tuli bakulu ago ge mazima nga twatula ebibi byaffe kubanga tubatiza omwana omuto ekimu agenda kwatula kibi ki. Sitaani alimbye abantu nti abantu bafa bagenda mu ggulu. Amazima gali nti omukazi omwenzi oyo tayagala abantu tegenda mazima geyena mu ggulu teriiyo kaakano so ate n'abantu abafa nga bagenda mu ggulu tebaliiyo. Abantu abaliyo be baba bagenda mu ggulu nga tebafudde ate n'abo Katonda beyeziikira n'abazuukiza naye abasigadde abalina omubiri abasigadde tewali n'omu yali agenze mu ggulu. Yesu atusaasire. Bassebo ne bannyabo nsaba Mukama amabeera omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nga tugenda okusaba njagala mulowooze nnyo wakati nga Setaani atudde ku nsi lowooze nnyo ku Kristo eyatuwangula. Tulowooze nnyo ku Yesu Kristo eyatufiirira. Lowooze nnyo ku ebyo Katonda byatukoledde owa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katusabe. Katonda waffe omukulu w'omugulu kabaka w'abakabaka agulumizibwe otenderezebwe. Sonyiwa obutatuukirivu bwaffe Katonda ataggwaawo. Beera wamu naffe otuwanguze. Goberera ddala wala omulaba eri obulamu bw'abaana bo nga bavuga ebidduka nga bakola emirimu gyabwe. Abalina obufumbo nga butandise okunyeenyezebwa n'omulabe Setaani. Tulagira Setaani mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo okuva mu maka ago. Taata ow'eggulu abalina endwadde nga teziwona nga zaafuuka lukookobe olyaga nti endwadde yange Yesu okuleka okuyita mu nkyaya mu ssala ya kakano owonye abantu bangi era osumula abantu bangi okuva mu busebe omulabe Setaani. Tulagira Setaani okuva mu bulamu bw'abaana bo. Muwanguze mukuume era Katonda waffe oyo akwesiga leka abeere mu mukono gwo olunaku lulamba okutuuka kungezi ng'ali mu maaso go ng'alwanirwa entalo. Setaani z'aleeta mulamu bwe nga gw'omuwangulira kubanga yeesiga ggwe. Waliwo abagala okukkiriza amazima gano okubatizibwa Mukama ab'omukisa okukyusa omutima gwabwe n'okuwulira eddoboozi eribagamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye n'abasobera nange n'abawummuza. Beera munaffe Taata kubanga byonna tusabe nga tukkiriza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bassebo ne bannyabo mikwano gyaffe abatwagala naffe tubaagala era mwebale kutugoberera ku TV yaffe Nganzi ya 3ABN TV ate nammwe abatugoberera ku Avento Productions wali ku YouTube osobola okugenda ntekamu Avento Productions kuliko AVENTO then Productions ojja kuba watulabye dda tulinako programu zaffe zonna ezitambula ku mukutu ogwo okusobola okuba nga tubaweereza ate nga mugoberera ekigambo kya eky'amazima. Nsigadde nze omulangira mulongo wa Sawistoni Wasajja. Mukama abankumye Mukama abawo omukisa olunaku olulungi olw'okuteekateeka sabbiiti. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.